Margaret Nabukenya nyina wa Christine Nagawe alabikira gatali konfufu ku Lwokutaano nga mukama we Mariam Narada omwina mmere nga mutulugunyiza ebitagambika omwalina okumwokya paasi mu bitundu ebyenjawulo. Nabukenya gwe tusanze ebweru w'eddwaliro e Lubaga wakati mu kulukusa amaziga yogedde ebyennyamiza oluvannyuma lw'okutunula ku muwala we. Era ye bw'andabya mama wange Nabukenya Margaret yazze nemugamba ompita n'alinnya nti maama kyenjagala kyenkuyita kati ne bwenfakasa nkulabyeko. Agamba nti amawulire yagafunye kuva ku Lawrence Matovu kitaye wa Nagawa Mutwe alaba agataliiko nfuufu ku Lwokutaano oluvannyuma lw'amu ku bajjanjabi mu kalwaliro Nagawa gye yali atwaliddwa e Mutundwe okwemulugunya ku mbeera ye ate nga talina mujjanjabi. Mwana babukedde mbeebaza kuba singa tebamutadde ku mawulire saali mulabye mwana wange badde bamukumpanya nga simanyi kituufu kyali. Bano bakuira poliisi e Mutundwe naye yajja okulaba ogubadde era abatuuze bavumirira ekikolwa ekyo. Mu baasitukiramu kwe kwali n'omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa eyatabukira abapoliisi abaali bakwekana lwadda era ng'ono yakola enteekateeka zonna okulaba ng'omuwala ono atwalibwa mu ddwaliro e Lubaga okumujjanjaba okutuusa ng'awonye era ng'eno nnyina gy'amusanze. Nsazeewo okumusasulira ebisale byonna okuva ku ntandikwa kati paka mulabe ng'ate akola ki ng'awonye. Nabukenya ategeeza nti azze kipayopayo okuva ekibuga okujja e Lubaga alabe ku mbeera ya muwala we nga ne transport amuleese bamusondedde musondere. Omwana nga ye sirina nga nze kyensobola kubanga mutufu ne transport yennyini bansondedde musondere mbadde sirina yadde 10 kuba banzaala ninyidde Kateera nvudde ndiyawo ne ninyire Kateera takisi saawa zigenza wera 3 oba 4 mbadde ntuuse ku ddwaliro. Agamba nti muwala we ali mu Bulumi nga kitegerekese yasoose kulongoosebwa. Omukyala amuliko omuzira kisa yabinnyonnyodde byonna nti yaluddewo nnyo okudda engulu olw'okuba mbadde balina omusirisa olw'obufune bw'alina nga tebasobola mukolokota mabwa gali ng'awulira. Saba bwenkanya bannange gavumenti mwenna. Nagawa agamba nti abadde akola wakati mu kuluganyizibwa n'okutiisibwatiisibwa. Bagamba omwana alina n'amusaako paasi ku mugongo ng'omwana bw'atayoza mbu bintu mangu bw'omukubira ku ssimu n'omubuuza mwana wange oli otya ng'omukazi essimu yagikwata yamugaana okuba n'essimu yonna. Nabukenya agambye nti muwala we yali ayagala nnyo okukola emirimu egy'emikono wabula nga talina ssente n'amukwasa kojja we gwe yali asuubizza okumuyamba ate yagenda okuwulira nti akola bwayaaya. Kati kwakwogeramu ne kojja wange mugamba mwana nga ayagala ebyenviiri naye sirina ssente. Ali badde mu korona muno ofuna omuntu asobola omukola ky'omuyigiriza koya ono mukakojjawe byonna nkakasa abikola ki abimanyi kuba nawulira abyogerako kamukubire ng'amuleeta bwe yamuleeta nga ganja amuyigiriza kumbe y'omukazi fene yatusiba kawunika ne kojja omukazi ng'ayagala mwana wakutwala kucunya waka. Yeebaziza Bukedde TV okuweereza amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo n'omubaka Mukasa okumudduukirira n'asaba abazesa abalala okumukwatizaako. Nange omubaka taata gy'oli mukama kumpangaalize akuwe ky'osinga okwagala n'ababukedde nange mwebale kulonda mwalonda omutuufu. Abalala abaddewo nga Nabukenya awanjaga bavumiridde ekikolwa kya Nalwadda ne basaba bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. That is murder, seriously murder, tension murder. Era tusaba gavumenti abantu abo ebakwateko mu nkwata entuufu so that justice prevails. Tusaba buli alina obuyambi n'asobola bekikwatako gavumenti eveeyambe. Era omubaka waffe tumwebaza ne ssekwebaza bambi Mukasa Aloysius gy'oli weebale nnyo weebalire ddala tugenda kukwasaganyiza wamu n'omubaka oyo tusobole okulaba nti omwana ono lino ebbujje lifuna obwenkanya. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.